Ebikwekweto bino bizze bikolebwa RDC w'Embalala James Mwesije ng'ayambibwako poliisi era ng'abantu abawerako be bakwatiddwa ng'emu ku ngeri y'okussa ebiragiro by'omukulembeze w'eggwanga mu nkola. Security has been conducting operations for those people who are big-headed and who don't want to respect the directives of government. RDC w'Embalala James Mwesije agamba nti bangi ku bano basangiddwa nga bagudde amaduuka n'ebbaala, ekintu ekikontana n'ebiragiro ebyayisibwa omukulembeze w'eggwanga era nga bamu ku bano bagenda kusimbibwa mu kkooti batandika okuvunaanibwa. So far, 54 people have been arrested. Others were cautioned, but the 18, mainly those who are found in bars taking alcohol stubbornly, their files are ready and they are going to be taken to court tomorrow. Okusinziira ku b'obuyinza, abakwate basinze kukwatibwa mu katawuni k'e Katete ne Kakoba mu disitulikiti ey'Embalala era nga kati balindiridde fayiro zaabwe okuva ew'omuwolereza wa gavumenti n'oluvannyuma bavunaanibwe. Abantu emitwalo 329 mu Kampala n'emiriraano bakafuna emmere ya gavumenti eyateekebwawo okusobola okukuumira abantu bano ewaka ng'omu ku kaweefube w'okulwanyisa okusaasaana kwa ssennyiga korona. Minisita omubeezi owa Kampala Ben Namugwanya Bugemba ategeezezza nti